mwe bali kuweereza tubeera no n'abatugoberera omukutu guno nabo nintwala obudde okubeebaza ndimukola omulimu gwa ttendo nga bwonnyanjudde manyi bagamba nti akudira mu luyimba taluwoomya era nsigala nze Kagombe katandikirewo obaddeyo ku mazaalibwa g'omukulembeze sibaddeeyo olw'emirimu gyenkola emirimu egy'enjawulo kale leero gabadde mazaalibwa gabaddewo kosi emyaka naye ndowooza leero ekibiina kifunye obudde okumutegekera amazaalibwa akabaga k'amazaalibwa naye nga taliwo ni absentia lwakuba akabaga akasembayo nzijukira kaavaako ebitawaana sike kabaga akaviirako abaana kati okusibwa akaaliko paredi nzijukira nga ke kabaga kekamwako simanyi olwaleero embeera weebadde naye omukulembeze ali watandikira awo Mwami Kyagulanyi mulamu kubanga tabikibwanga tiyafa newankubadde nga ayita mu kusoomoozebwa olw'okuvaayo n'akola obuvunaanyizibwa bwe n'avuganya kubanga obuvunaanyizibwa bwa buli munnayuganda yenna bw'abanga alina ebisaanizo ng'era n'ebirowoozo abyewulira tasobola okukulembera banne kutuuka ku mutendera ogw'okuba nti avuganya ku kifo eky'obukulembeze w'eggwanga so ne tufuna challenge nti ye ayita mu kusoomoozebwa naye ate naffe ng'ekibiina tuyita mu kusoomoozebwa mu kubeera wokwe nga taliiwo kubanga mu budde buno oluvannyuma lw'okutaalaga eggwanga lyonna n'ebyava mu kalulu twali badde ng'ekibiina tulina position egamba nti tugenda kutambula wano bwettere naye bwe tuba nga tuli mu mbeera eri so uncertain abantu bangi bakuumiddwa mu makomera nga batereddwako emisango oba oli awo ffe gye tuyita emijweteke kubanga kibeera kya bulabbayi okunoonya Zedriga Dr. Rena okumala weeks 3 gavumenti neyeegaanira ddala nti tetumulabangako naye ate n'omulaba nga ali ggulu mu budde bwe mutasuubira nti ekibiina kitegeezeddwa oba n'ab'eŋŋanda bategeezeddwa I think tulina okusoomoozebwa ng'ekibiina Mwami Kyagulanyi alina okusoomoozebwa kwe kwayitamu ng'omuntu olw'obuvunaanyizibwa bwe yakola naye nga ate obuvunaanyizibwa buli mu ssemateeka wa Uganda. Abakulesajja abali mu byokwenda byano n'abali mu buyinza bagamba nti bo tebalina kye bamwagaza era nti tebamunoonya. Sagala kozesa bigambo bivvoola naye olwaliwo bw'olaba nga mu maka ga Mwami Kyagulanyi waliyo abasirikale aba uniform ez'enjawulo kakati nnobeera muntu mu buyabuya bw'ogamba nti tewaliwo buzibu ng'otegera kitono obeera otegera kitono nnyo naye jo poliisi ndowooza lwe yaconfirmize nti gye bali naye over the days babadde beegaana. But of course when you talk about police poliisi ndowooza naye erina ebizibu byayo ng'ekitongole erabika eri infiltrated bagiyingiramu kubanga cardinal duty of police is the preservance of the law n'okukuuma bannayuganda people and order. Yes kakati bw'otunuulira owa traffic police n'avaayo n'agamba ti omuntu ono ye yatomedde emmotoka so si mmotoka nti ye yamutomedde oba wetaaga okukola examination yo ku kyeyalabye alaba omuntu yatomedde emmotoka. So embeera ya Kyagulanyi egenda komadde eno kozi ogambye muli mu kusomberwa ga bannakibiina. But of course kyenjagala tutegeere kiri kimu nti bino ebintu bye tulimu si bya bulijjo. It is not business as usual. Era tusobola kiwa budde nti embeera egenda kukoma lunaku bwe luti. Mwami Kyagulanyi bwe yava gye yava yatandika yenyigira mu by'obukulembeze ng'atandikira Kyaddondo naye njagala ojjukire nti before that nga muyimbi yayimbanga ennyimba ezikuumakuuma bannayuganda okubazzaamu amaanyi nti eggwanga Uganda terigenda kuggwaawo nkya era tuleme kwawukana lwa nsonga zino nazirira ziri. N'avaayo he walked the talk n'ava mu nnyimba n'ajja mu bikolwa. Era tugamba nti geto we munaagaana okujja gyeri yo geto yakusituka gye muli era geto n'egenda mu paalamenti. Olwaleero mukwano gwange Afande Damulira yakulira CI crime intelligence awo Meja Kuteesa
babadde mu biseera bya campaign and they are about before babadde bakuŋŋaanya abavubuka ba ghetto. Nimanyi lwaki babakuŋŋaanya? Nze simanyi. Anti tekitandise because ghetto teyatandise jjo. Ghetto bino byembadde bayita ghetto structure. Olwo Kyagulanyi aleeta ghetto mu public ng'agiyisa mu parliament. So Boba ghetto etandika okubeera recognized. That is a tremendous job that man has done. Manyi nze saagala nnyo tubeerenga abantu abagamba nti basiima ogenzi. Tutandike okukola ku bintu mu bwerufu bwabyo. Ghetto olwaleero eyogerwako. Ghetto olwaleero abayivu abaddiguli boogera ku ghetto bagufuula na mulimu nno taata. Abaghetto katuwaye pikipiki, abaghetto katuwaye ebyalaani, abaghetto you know kigambo eki teyayogera nti ghetto bwe munaagaana okujja gyeri ghetto egenda kola ki era nebalumba. Kati president agifulumizako ne budget. Ne mu national budget kati egenda kujja ghetto structure. Ani yali amanyi nti ghetto structure eribeerako mu national budget. Nti balikeera ku manyide balowooza ku bantu abawangalire. President atambula ng'agenze kusinkana ghetto structure. Naye kya muntu ogwo the ghetto gladiator. Kakati nno awe kugambira nti tebiri nno mu as usual. Ate balero ababirabanga ebiri nnomo babirabidde mu kalulu kano. Aya balaba nti akalulu kaggwa embeera yasigala kati gwolooza nti kaggwa akalulu. Nze si bwe ndowooza naye ndaba ebiriwo. Akalulu bwe kabanga kaggwa ng'abateeketeeke bali kuddimwa tekannaggwa. Ate abateeketeeke bakomawo mu kino kati ate kukola ki? Kyenkugamba question is a very many. Omuntu watuukira okusalako abantu amasannyalaze ge abawa emyaka 4 emabega tebibeera nnomo. Nakwata ambulance n'azijjayo. Tebibeera nnomo. Nakwata kabuyonjo n'azijjayo. Njagala nkubulya ebintu bye tulimu tebiri nnomo era tuleme kubirowooza nti biri nnomo. It is never. Si bya bulijjo. Kati tunuulira Dr. Besigye ali mu kkomera myaka 2. Can you imagine? Nga ne mandatole Beiro ey'ennaku ekyenda being at his stature. Nedda waliwo eri gye bagamba ey'ennaku 365 ku capital offences. Eyo nayo bagigaba. Kasazina kuzigwayo nga kakati abanoonyereza bwe muba temugenda kunoonyereza wansi mu mazzi obanga mugenda mu bwengula nga mulina budget ey'okunoonyereza omuntu ne mukomera mu kkomera emyaka 2 kakati naawe ngambira nti tebiri nnomo. Tebiri nga bwe tulowooza. Era binaagenda okuwunzika bijja kuba bitwaliddemu abantu. Nga tuvudde ku bana abafiiriddwa ebifo byabwe eby'omu parliament. Mulimu n'ajofiirwa obulamu. Obulamu ng'obuvuddeko kubanga nze we nakula Mwami Museveni yawamba ndi mu Pittu. Mu 86. Ate kyankola bulungi nti nali nsomera bamusuuta ekiboge gye nakolera P7. Kiboga bagisala kyankwanzi bagisala ku kiboga. Kitegeeza nti olyo lyali ddwaniro. Kati twabalabanga bajjanga abajaasi baali mu state nzibu. Mberambi. Bavuganga Santana, emmotoka baziyitanga Defender Santana. Naye baba baviira mu nsiko. Nga tebatunuulikikako. Nga era embeera y'ensiko tebweve. Which is okay. But of course, history is to tell us kyekijja okubeerawo ki. Mwami Simbwa Paul. Enteekateeka y'okkabanja tukyagiriko, twagivaako tuteekateeka kati kulayiza ababaka ba paalamenti. Bannayuganda njagala okubazzaamu essuubi. Nti by the way buli lwe tunafuya ebintu bino ffe mu Buganda tugamba nti nannyini kiggwa yakiweebuula. Bwokeera ku makya n'obuulira abantu nga mukyalawo bw'atayoza sikaati n'obuulira abantu nga mukyalawo bw'atafumba mmere ewooma naye nga gwe naawe weerabidde nti ogula obutungulu wa 10. Okay? Bannayuganda nga bakedde ku makya ne bakola obligation yaabwe ne balonda. Ne bagenda we bagenza okulondera obubokisi bwonna ne babuyuzaayuza n'obululu ne butabalibwa. Naye ne tudda wano ne tukuba engalo ne tugamba nti gundi yawangudde gundi. Abantu balina DR forms
ngasoogera kirala bazi baweredde waliwe balondedde kyetuyita raw material. Raw material ye muwogo. Bw'oba onaakola wala gy'oli owa gwe bayita kaseese nga tolina muwogo tosobola kukola ki? So the raw material are these DR forms. This gentleman alina DR forms. Zogera birala atuusa ku ttale center naye nga nebye boogera tabirabanganako n'azirika naye ensi neetambula ng'egenda mu maaso. I think it is very unfair. Naye bannayuganda si basiru. Wano mu Uganda tulina olugero olugamba nti okalya dda kadda dda. Ebunyo girira mu katiko nekusanga mu ntaana. Egyo nno giba myaka. Giba ki? Myaka. Naye nga yo ekukoze eki? Ekusanzeeyo. Zirindaba olwange kayinamula tawa musibe mmere. Tawa musibe mmere. Eggwanga Uganda lyetaaga sane mind. We need to give direction because akalulu ka 2026 twaliwoza nti kalisinze ku ka 2021 in terms of preparation. Nti muyigidde mu nsobi kati ku mundi guno mugenda kuteeka ekintu ekirala. Omwana gwe wali okubanga tajjaamu mpale kufuuyisa. N'omukuba nze nedda nafuuyisa nnyo ku buliri. Naye muzeeyi wange yankwatako olunaku lumu. N'angamba agenda kuntwala n'omufaliso ku ssomero. Olowooza okuswala okwo. Ate nga ku ssomero nali wa makyati nnyo. Taddamu kufuka. N'obivaako. Yakukola psychological torture. Kakati njagala nkubulire nti we learn by mistakes. We improve at the end of the day. Because at the end of the day, eggwanga Uganda ligenda sigalawo. Nze nno kino kyekimpa essuubi. Nti Mwami Museveni is the president today. Mwami Museveni yagenda mu nsiko, he had reasons. People sided with him, including the Kabaka of Uganda. Today, the same very mistakes ezali mu lubiri. Because there is no way you can justify abantu abafiire wamuwanga Kivumbi. In a house, mwe batajjangayo kugamba nti babasangana kino as terrorists, and Ugandans are continuing with life because so and so said nti Muwanga Kivumbi terrorist. Naye nga tonnaba kugamba nti ono terrorist. Tomukute wadde n'akasaale. Terrorist. Naye obulamu bw'abantu bano abaali basasulira abaana baabwe school fees. Tewaliwo na muntu demanding to know whether there was a murder case, and these people who died are not counted on Muwanga Kivumbi. Exactly. Tekiriyo na ku case so that is how ambiguous the system is now today. So lwaki nkugamba ebigambo bino nti ffe tutunuulira nti eggwanga Uganda terigenda kubeera sustained ku bulimba. Eggwanga Uganda terigenda kubeera sustained ku individualism. Olwo kino kyolowooza noga kakati abantu bano baziika abantu baabwe n'ebiggwa. Ndala nkubula ekimbo ntuta obudde bungi nga sijja ku kamera. Ndowooza mbadde nkola ki? Kotubuulire era munna. I've been analyzing. Nene ngamba bwe sikomawo mu kamera eno. Somebody is gonna miss something. Olabira ekibiina kiwandiise kiri mu mateeka naye oli avaayo nga talina na waasinziira nti oba asinziira mu tteeka nagamba nti NUP kibiina ky'abatujju. Tamanyi ne bwe bawandiisa kibiina takonsalutinze bakiwandiisa takonsalutinze ba regulators ye naakola broad statement kubanga alina office mwali. But of course these offices end at the end of the day. Nze njagala nkubuulire ggwe nina omwana omuwala alengenze mu senior 4 ayagala kusoma busawo. Olunaku lumu ayinza okujja ng'akalakala ne mutabani we naye nenzijukira kyewankola nensirika nesibaaniriza. Omwana wange agenda kubeera psychologically tortured. Naye lwaki tutuuka ku extent eno nga lino eggwanga tewali waali kungulako wadde empeke n'emu. Baamini baagenda baalina buli kimu and they called themselves so many names. Where are they? Gaddafi went. His son, may his soul rest in peace, agenze. Njagala bino bituwe ekyokuyiga tugambe nti eggwanga Uganda tugenda lirekamu abaana n'abazzukulu. Olwo move gye nawulidde. Tulirese mu state ki? Olwo move gye nawulidde. Bannabyabufuzi ne bajja ne babagamba nti bagenda obbategeerera. But we are not stupid to that extent nga bannayuganda. Nti buli omu ajje n'omutwe gwe era tumuwe ekitiibwa nga ye teyeetaddeemu kitiibwa. Kati wavudde bavaayo abasajja batandise okusinkana President Museveni mbu bateeseze eggwanga. Naye gwe musisinkana alina mandate ya ggwanga lino paka ddi.
era ye yalina n'obusobozi obubakuba bifaananyi n'abitera social media. Mei mukwano gwange mukama amuwe ekiwumula eky'emirembe. Aliwa General Sunday Deus nagendako lumwe Masaka eyo nalina bye nali ngenzeeyo kukola ne musinkana naye nga si bya bufuzi. A very good person ne natunulidde social media bidding farewell to him, a service person abadde mu ggwanga ng'alirwanirira naye nga bamugamba nti wagamba togenda kuwaayo obuyinza nga bajjayo obutambi bwe. But who are you to say nti bannayuganda abawera miliyoni 45 mugwe togenda kuwaayo obuyinza? Who are you? Sunday. Now that is crap. Bye bintu bye nkugamba nti mutabani wo agenda kujja nga akaalakaala ne muwala wange mbasabule. Kubanga wakola ekiruyi eggwanga tuline kyalinge nga tugenda kulivaamu. Eggwanga tuliwo essuubi epya. Bana byabufuzi nolaba babadde bebanga dene kati fe tulina experience, so we are entitled. There is entitlement in these matters. These are matters but gulaki bagala tubulira ebintu by'ekinaana. Twali million meka mu kinaana. Era tuli million meka. Do things the right way. Kola ebintu ebigasa abantu abaliwo mu budde obwo bakwogereko nti wakola kino. Totandika kubuulira abantu bintu bya kitumbaavu bitasobola kubanga oba abantu bana abali boyinza. Kiruma nnyo okulabanga gwoyagala okubanga oli emmere naye nga abaana b'abanno bali mu makomera. Without charges by the way. Kiruma nnyo nno gwe ng'ogenda mu kooti nga weewozaako naye nga gwe tolina musango. Naye ng'onaakuvunaana akugamba nti kkiriza guno gwe nkutaddeko nkuwe ekisonyiwo. Eggwanga lino kkiriza nze ku masa yange nkusonyiwe. Okkirize nti narepinga omuwala nkuwe ekisonyiwo. Kakati gw'osigaleko ekyo ekikwa naye obenefitinga ki mu kino? Nze saalibadde na buzibu mu bantu abagamba nti twagala okudayologinga. Ne tudayologinga ku ki? Is it upon national interest nti bannayuganda kibagasa when we dialogue? Tukifunamu ng'eggwanga. Ennyonyi ogirabye wano ebaddewo Joel Ssenyonyi n'agenda mu Kosase n'agamba bannange endulu n'evuga omukyala ne bamuleka emyaka emeka? 5 atana bitabo. Under findings. And today someone comes out n'agamba nti tumugobye. She goes away scotch free n'amataka ge n'ebizimbe byabbye mu bunyuunyunsi. I would rather say nti omuntu oyo bamuteeke ku kalabba. Tusavaze ensi ezikuze zirina ebibonerezo ebikakali. Ensi ezikuze zinvestinga mu investigations. Ne bakuzuula nga ggwe olina omusango Kimbowa naye ng'otambula olya butaala ne bakunoonyerezaako. Onfuna? Ne bajja ne bakwata ne bagamba wali kujja Kalanda ku lunaku bweru tolujjukira. Naye nze simuyeraga nti wali kujja Kalanda. Onfuna bulungi? So kati tutambulira ku mateeka tutambulira amateeka twagavaako. Tuli mu oto. Ensi eri ku bijinji. Njagala nkuwa ekyokulabirako. Kiri eki? Wano nze nakwatako wano ku kutu wano nga batusasuza fares za taxi oba edda. Nga bwe batokwata wano tosasula. Olwaleero otunulira abaana b'abantu nga bali ku kkubo balinnya taxi. Kondakita wa taxi alina obusungu bwe. Anoonya ssente. Tafaayo na kumanya nti ono omwana nze balirawo edda bwe nali nga nkyali mwana muto. Batambuliranga mu kkubo. Amakubo ago gaali mabi nnyo nkugambe nasomera Kibogeeyi. Nga amakubo mabi kati ng'oluusi wabeerayo empompogoma wano wakati mu kkubo. Nga twebakamu n'okwebakamu wano emmotoka n'eyitawo ng'emmotoka emipiira giri wano nga twalina omwana omulema ali eyo Lugazi bamuyita Isa. Nga yeebakaawo mu kkubo n'omuggo gwe emmotoka ne ziyitawo ne tukuba engalo ne tumutendereza timuzira. Magician, actually twamuyitanga magician. Naye obwayi butategeera bwaffe mu budde obwo. Kenya yatandika okuzimba standard gauge railway nga tulina okulinkinga ewaffe. Eyo train nze nagituulamuuko ne jjajja wange nga tugenda Naminyo eyo enjeru nga tuva Buyikwe passenger wagons. Olwaleero Tanzania yamaliriza paati yaayo, Kenya nemaliriza paati yaayo, Uganda kwagamaya. Nina ettaka wano e Wakiso pipeline werina okuyita ejje ku refinery Empigi bakola ku taata wange valuation.
mu 2010 n'emeka 15 leo tuli mu 20 tata wange yafa mu 2018 teyalabako ku ssente ate yali azeesunze ne bankwasa manto n'ensimba akaggo ne bajja ne balambula ne tukola biki naye evaluation gye baakola mu 2015 olwayo gye baagala otusasulirako emyaka 11 egyakayita ababaka ba paalamenti eya Uganda abali 529 mu 2021 baafuna miliyoni 2 ez'emmotoka by less than 5 years bayisizza baagala bafune ebisatu 10 na mmeka omuwejjere ow'ettaka lye mutwala okuyisaako pipeline mwamuvaluatinga mu 2015 the parliament you want to pay him the same money ate nga nazo zakusimbira kaggo ero ly'eggwanga bwe tutambulira naye mwami Museveni anaatuwa obuyinza kikyembadde ntegeeza ogambye nti naye tukyagoberera amateeka mwami Museveni talina tuwa buyinza kiyinza kuleba kitya ssemateeka w'eggwanga Uganda awa buli munnayuganda obuvunaanyizibwa nti buli lwolaba omuntu avvoola ssemateeka omuntu oyo mukwateko bannayuganda twesuliddeyo gwa naggamba Kyagulanyi agenda kitukolera Kyagulanyi akoze sensitization kubanga sensitization twe twalinga tusoma simanyi oba ennaku zino bakyakikola nalabangayo kye bayitanga civic education piase okay olwaleero awareness is a program funded naye sente zino tezituuka kukola mirimu gye zirina kukola ki omusajja avuddeyo n'akugamba nti owaaye bamutula kitalina biwandiiko era ne mukikakasa naye gwe n'otwala omutwe gwo ku ennyonyi ogenda olinnya ennyonyi ya Uganda Airlines Entebbe naye ng'okitegedde bulungi nnyo nti flights zishiftinga buli ddakiika yonna n'abantu bamala ennaku 3 balinda nnyonyi but course can't we copy ebiri mu nsi endala ne tubireeta wano bannayuganda baganyulwemu naye kati mwami Simbwa tulina ekizibu ky'abantu betwawa ku buyinza ekyo nakyogeddeko ne nkugamba nti obuyinza buno si bwa muntu ng'era bw'olaba eyagamba tetujja buwaayo tabulinaako kakwate yabulese kati badabugaba Katonda alina engeri gy'akolamu ebintu ate ono si ye Kalonzo Mulala yagamba nti police has a right to shoot and kill but the people he was talking about shooting are here eating today yetakola ki yetakyaliwo this is enough education oleka abaana bo nga babanyigidde njagala nkubuulira ekigambo kimu actually na njagala kukola proposal mu parliament eno nina ababaka ba parliament benjogera nabo on a personal level naye nga ate nina omukisa nti tulina ababaka ba parliament newankubadde nga NRM ena bangi mwami Museveni yagamba nti ye tafaayo ababaka ba parliament kasitooli asituka n'awanika omukono oba n'akuba engalo kimumala okusinga okubeera n'ababaka abangi nga bakola ki bawakanya kati of course as NUP a party where I belong tulina ababaka ba parliament ekigambo kye bayita Uganda Police Force njagala kigende mu bago bakyuse erinnya eri Uganda Police efuke Uganda Police Service lwaki efuka Uganda Police Service these people are offering a service to us they are not our bosses naye bo buli baba bayita force bakitwala ng'enkusu we are a force and we are supposed to use force newankubadde nga force tegasa olwa katabikirira ebimu ku ebyo ebibadde mu kalulu nga omusajja omusirikale nga yambadde ekyekyambalo kyabwe ekyebibombolo ya bbulu ne bakyaba eyo ba field force unit ng'afuuyira omuvubuka pepper spray ng'amulemezaamu omukana atuka n'okugira n'agwa naye ng'akyamutadde naye ati omuvubuka wamutira awo amaaso pressure weerinnya n'afiira awo ng'ama ataddeko force omuntu ng'oyo akantu bibalagana amukuba mu maaso kimbo ekinewuunyisa abantu bano beewasa balina abaana eka because ozanya n'abaana bange nze gwofuuyira tiya gas abaana abo ku ssomero nze mbawa ekyokulya ebintu bino tubeere civil
Uganda People's Defense Forces. Enforcing what? Let us have a service force. Nga tugamba nti Uganda People's Defense Service. Kubanga amaje tugalaba nnyo ennaku zino nga gatambula mu bantu. Edda luli ne ssemateeka waffe akirambulula bulungi ne mu act yaabwe. They are only supposed to guard Uganda over external aggression, not internal. And the borders. But when you come internally to enforce police, don't use brutality and excessive force on people whose children you are going to marry tomorrow. I think they forget that. But of course, was to do that because abantu abali betwali batugamba nti Intelligence Council bwe bagenda wa Museveni bafukamira ne bala muze emotoka yaweddeko emipiira. And by the way, badakuza bwe tuba kwa waliwo ekintu kye batandise ekya simanyi negotiation and reconciliation. They are soliciting people abagenda okutula ne Museveni, and abantu batunulidde ennyo, they are the religious leaders. But religious leaders abadda mu kusaba emmotoka banaasaba ate omusajja obuyinza. Fenga bannayuganda tetulina kukkiriza mu abo abantu. Bannayuganda bwe baasalawo massively ne bagala tugenda kuwagira Mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi ayinza okuba nga abantu beebuuza nnyo manifesto biki byagenda okukola, naye n'abalina manifesto tebalina kye bakoze kibakoze. Kubanga bye baasangawo babyonoonyeze. Bazadde bange baali basawo. Nafuna omukisa nga ndi mwana muto nembeerako eggulu, nembeerako Kiryandongo, nembeerako Kawolo Hospital. Naye nga dokita bwe bamuwa transfer asitukanga ye n'omutwe gwe. Ebintu byonna abisanga mu nnyumba. Ku mulembe ogwo naye bye byakolebwa bali baamiini babbote. Olwaleero waliwo eddwaliro lye bagamba eriri e Lubowa lye baagaana ababaka ba paalamenti abalondoola. Ne minisita yennyini baamugaaniramu ebyobulamu. Nabiraba ebyo. Abaloketinga sente mu budget zigenda ku project ogenda okulaba bagende batuukirize egimu ku mirimu gyabwe mu constitution mwe bagambira ti bannayuganda katubayigirize okunywa kaawa ezo sente kubanga zirina gwe zigenda benefitinga ne baziteekamu. Amakubo tegakoleddwa. Ebintu byonna biri mu mbeera omuzungu gy'ayita dilapidated, nti byaliwo sekeretoni zaaliwo naye n'amagumba gagenze gayenjebuka, nti abantu abamaze emyaka 40 olwaleero eggaali y'omukka yali badde ng'abaana bano abazze tobagamba nti twalwana, naye ng'obagamba nti eggaali y'omukka yafaanananga bweti nga bagirabako ne bakomparinga kwene ekola ki kweriwo. You can tell people things ebitakola. Naye atayogedde ku kigambo ekyo mu myaka eginaddako okuva kakati ku myaka 45 gya Museveni. Kakati abantu abanaabeera mu myaka 5 n'okuddaagulu bajja bagamba kikubanga tetubalina lutalo kuba ebintu bidobonkanye abantu bagamba naye tubalina olutalo 2 2 nalabye olutalo lwa minisita ne MP ono ebyobulamu yamugambye nti osi doctor oyo minisita oyo bali omunsi ye minister of ICT and Information Technology. Naye yabeerako minister wa ebyobulamu. Waliwo guidance something minister of guidance and whatever bigibeeramu. Yagibeeramuko yabeerako ne komisha ebyobulamu oyo Chris. Kakati nalabye olutalo bamyukibwa Erioda tumwesi. Nalabye olutalo lwako. Kati gwe kyobuuzizza ekyo nti biki bye bagenda okulaga. Wano tugenda kulaba wano ku social media. Uganda erimu ku lutalo myaka gya 12. Ebyo bye tugenda okulaba era abantu olwaleero mbadde njogera n'omuntu ne mugamba nti era mukwano gwange yafudde me his soul rest in peace General Sande Deus omusajja okufuuka General kiba nno kitiibwa ky'amaanyi naye nalabye castigation ku social media ebigambo bye bamwogerako instead of appraising him abantu nga bamwogerako n'abali mu NRM benyini nga bagamba abali tagaba amafuta
oba amafuta abadde agatwala wa abali mu NRM emmotoka waliwo n'abantu abali mu opposition nga banywanga amafuta nga Kayihura yagabawa nga bali ku mafuta n'omusala nga bagukola ki nga bagufuna akati bw'otunuulira ebintu abantu byeboogera ku bantu byenjagala otegere olwayo bigenda okwogerwa ku beribeerawo mu myaka ono tuli mu 2026 ensigo yakujjukirwa mu bulungi mu 2040 tetusize ensigo yakujjukirwa mu bulungi kubanga tetufunye discipline okuva ku bakulembeze bwe twesigisizza obuyinza babukozesezza bubi kino tugenda kirumamu ti obuyinza abantu babukozesezza bubi kakati mmwe abantu abali wano ozze wano okola omulimu ogw'ettendo nga munnamawulire because you don't want justice to be suffocated abantu mubatuusaako ebintu nga bwe tubirowooza nga bwe nowe ndowoozayo oluli n'avaayo n'agamba talina tteeka lya sayitinga n'agamba abakozesa YouTube n'emitimbagano egirala temulina kwogera ku byakulonda oyogeranga mukukyaza aba presidential candidate oyogeranga ani which law are you citing naye n'ogenda munnange ne mu kooti n'otuukayo bano abantu abali mu ofisi ya DPP omusango ne bagukuteekako naye nga talina na wasinzira gamba walaba ne mukolonda yabagamba nga bwomalonda ddaka naye nga tebalina teeka liboogera etteeka likugamba mita 2 naye babagambanga waka kalonde waka kakati awe eggwanga we lituuse naye tugamba tutya yes everything has been done buli kimu kikoleddwa abantu bakoze nalowooza akoze n'okugenda ku State Square neeyokye era twali kuzisebuzisa ate waliwo ekiro ekiddako nafumintiriza omulundi omulala ne ngamba bannayuganda bano bayinza okuntwala ne banziike Namayumba n'oggwawo era ebyo ne byerabirwa onfuna kubanga abantu bali ku kintu kye tuyita tokenism eggwanga terizimbirwa ku tokenism eggwanga lirizimbira ku structure kale tokenism oyo nti ne bana abagenda okusinkana President Museveni ku nsonga za reconciliation babeera ku tokenism kukimayo kasente kubanga bo bamuziga olwaleero bwobanga mwami kisa kya Yesu avuma nama oli ani oweri ajatina myalo olutalo olubeera ebigambo ebifuluma nze nagamba n'abantu ne mbagamba bannange mutuyambe kubanga ffe ku mitimbagano gino abaana tulaba nabo TV naye ebigambo abantu bakozesa bifumita omubaka avuma minisita bifumita nno omwaka no kyavumira minisita kuvayo nayogera obulwadde bwa Dr. Besigye mu lujjudde uli dokita kiggwe naawe okitegeera oli nagamba tewasoma oyo Nancy kakati biki kagamba you know degeneration moral degeneration etandikidde kuba Simba tusiibule abantu baffe mwami Kimbo sebo ffe ng'abatandisi ba National Unity Platform okuli mwami Moses Nkobe Kibalama William Odinga Kigozi Winston nange kamwa kwogera kozi mweni mpika tolingani NUP nze ndi mu bwamagezi era ndi omu ku batandisi b'ekibiina ku structure ya leadership toliko no but I don't asagala kubeera ku structure because we are petuli ku the National Unity Founders Forum we have that forum bano abanga batabani baddukanya kati tuyitira baganda baffe tubagamba nti wantusereze mbwetu ne bwetu wantambule bwetu ne bwetu naye omutwe gukyakola era oba oli awo leadership eyinza okuborrowinga n'empa ekifo mu mainstream kuba nsobola okugenda Embarara nenjogera Olunyankole nsobola okugenda Busoga Abasoga ne mbagamba so when that opportunity comes sisobola gigamba kubanga nze kyensinga okwetaaga saagala tuyiseemu bannaffe maaso njagala nnyo tubeere nga tukolera wamu ng'eggwanga Uganda kubanga kigenda tutwala mu maaso neerekerezaayo kali Kimbowa saagala mutabani wo ajjere muwala wange agenda okusoma obusawo mbagobe amina yesimbwa Paul Kagombe omu ku batandisi bennyini be bayita ba co-founder oba ba principal founder eb'ekibiina kya NUP ensonga gyaliko gyali mu advocatingira abantu kusitukiramu kutereeza nsi wakati bwe kiri essaawa zino nga bwe kiri ne Museveni takyakisobola abamulinaanye babbi abamulinaanye baagala kuma bya bugagga byabwe as Ugandans tulina okuba nga tuwa direction gye twagala abaana baffe n'abazzukulu baffe bagoberere simple mukama abatwagalire
mu subscribing abadde aludde okulabika ku mikutu naye ndowooza yakomyewo. Kakati obuvunaanyizibwa bwe nnina ndi mwogezi w'ekikundi ky'abatandisi era ebirowoozo byonna byonna ebirungi bigenda kubanga biyita mu nze. So kitegeeza nti niwendi ate njagalira ddala mbeere active kubanga ne 231 ngenda kujja mu parliament. Olina w'olingiza? Wa? Nzija. Ozaalibwa Namayumba naye Namayumba constituency kyeyo taba Nansana oyo. Namayumba tuli mu Busiro eyo. Busiro East. Eyo bwe watyo naye nje nzija. Kale mubeere bulungi nnyo mweraba.